Taata wa Nisha avuddeyo ku nsonga z'omwana we ono n'agamba nti bwe bibanga bituufu ng'omwana we yakwatibwa eyamukwata abeere ng'avunaanwa era ensonga zino zikwatibwe mu makubo amatuufu wabula ono n'anenya Ajatizuula nti tamugambangako mu butongole nti omwana we yakwatibwa oba ensonga zino tazimugambangako ne wezaaliwo yabyekangira mu mawulire nti omwana we yakwatibwa bw'atyo bw'avuddeyo n'ategeeza era munanga agambye nti ebisinga obungi agenda kubeera ng'abinnyonnyola Honorable Nakiwala Akiyingi kubanga yamuyise babeere nga basisinkana ate olunaku olwaleero. Nga taata mama teyagambako nti eno waliyo bwekiti ne bwekiti wabimanyako? Abadde bonna nkutegeeza wabula minisita ow'ensonga z'abaana yankubidde olwaleero n'angamba musinkana sijja kusobola kwogera nammwe bisigadde byonna nja kwogera ne minisita. Haji munnange waleeteddwa ate mu kkooti wabadde addizibwayo mu kkomera yeebazizza abo bonna abavuddeyo okumulwanirira wadde nga ye tasobola kuba nti nno yeeyogerako era ye akyalemedde ku nsonga nti munnange ebimwogerwako si bituufu teyakwata mwana ono ayitibwa Nisha. Katubeere nga tukuwa odi eno. Haji ngenda kukubira ndi mu kkooti ngenda kukubira Haji tujja kuggwa Haji nsaba annaabampeere kyonna kye musiimye Haji guma kijja kuggwa. Nga tukyali mu nsonga za Haji ne Ajati munnange Fulufiga atabuse era ng'atabukira Ajatizuula agambye nti munnange oli ali mu kkomera naye ate abavaayo okuba nti nno bamwogerera oli mu kugamba nti bakutiisatiisa. Lwaki gwe oyagala oyogere ng'ate sayidi endala toyagala ebeere nga eyogera? Fulufiga bw'atyo ate bw'avuddeyo n'agamba. Siwalo Binana Banja, Prime Minister, Speaker wa Parliament, nja kusaba kino ebintu bingi nnyo ebize bisoomozebwa abasajja banyiivu bakyaye government olw'okuba nti babbibwa olw'okuba nti bacaccanyibwa olw'ensonga tewali office batwala tewali we baloopa tewali kitongole kyonna kisobola kuyimirira eri basajja bamuzibe ne bakasiru ne bakiggala. Abakyala balina offices nnyingi nnyo mu ggwanga Uganda. Abakyala maba wa sympathies omukyala yeekaalyako ne weyeetakula okera kumata no wasa omukazi najja nga talina wadde tisatu batuko kuno batwala ennyumba yonna n'ekisimu anakitwala. Abasajja banyigirizibwa babbiddwa yansonga lwaki abasajja banyiivu abala bavudde mu nsi yaabwe olw'okuba nti no tebalina wadde webabaabwa emisango wadde webalipootinga wadde office nemu. Tusaba gavumenti etusaasire etekewo ekitongole kirwanirira abasajja ate si Uganda yokka waba twagala tuteekawo nga kirwanirira abasajja ne mu nsi the whole world lwansonga ti ate nsaba ne constitution yaffe bwe baba nga basobola okukwatamu ne constitution basobola okugikwatamu lwansonga ki tuve ku nkola ya Europe. This is Africa. Eno Africa, this is Uganda. Lwaki tubeera ku mateeka aganyigiriza abantu abamu olw'okuba nti tuli ku nkola ya Europe? Tulina okukola amateeka agayamba abantu baffe agabajja mu bulabe. Abasajja abamu bappira ba famire, abasajja abamu babitiibwa, abalala batya okuswazibwa n'okuswala. Yensonga lwaki banyigirizibwa ne babbibwa ebintu byabwe. Abakazi abasinga bazadde abaana tebafudde buvunaanyizibwa bwabwe ku bulabirira abaana baabwe babafuula bizinesi. Omukyala yennyini akutega omwana n'abamu be bawa abakozi bakuwa omukozi ne bamukuteze ng'enkyagenda kwowaabira. Abakyala baafuuka babbi ddala naye nanzirayo ku Bayibuli eyogera mu lubereberye ndabira ddala ng'omukazi sitaani lwansonga nti Yesu bwe Katonda batonda Adamu yamuterawo ebibala ebintu byonna byalina okukozesa naye era omukazi jajjayo ekibala kimu kyokka n'akifuula kinoti. N'olwekyo kyensaba mu byonna nti nno tubeere n'obwerufu tubeere n'obwenkanya eri abasajja. Abasajja beetaaga okufuna eddembe lyabwe. Abasajja balina okubeera n'eddembe lyabwe ng'abali mu nsi. Abasajja bakola nnyo, abasajja bapatikana nnyo okulaba nga babeezaawo abaana baabwe naye the end of the day n'abeera ng'ate anyigirizibwa. N'olwekyo tusaba tubeere nga eddembe lyabo. Tusaba wabeerewo ekitongole ekitwala abasajja mu maaso olw'ensonga ebisoomozebwa bingi mu ggwanga Uganda nga biruma abasajja mutusaasire omusaala gwe twagala mu Kalampane ne Simpase. Abantu abazze okunoonya amawulire ne Simpase musobola okugakolera ewammwe. Oyo twamumanyiira wa mawulire wa Kalampane ate media ze Uganda zisooka singa nnyo ate si wa mawulire tutemerera ba mawulire wabula azze okukola Kalampane afune amawulire. Godfather
yavuddeyo n'alyoka atugamba nti yagenzeeko olunaku olw'eggulo mu kkomera n'alaba Haji Ali. Kaakati mbu Haji Ali munnange n'alyoka amugamba nti ajatizuula mbu si gwe gusoose okuba nti naamuteekako emisango, mbu era yamuteekako emisango gy'obutujju, emisango gy'okwagala simanyi oba okumutta, bwe bityo. Kaakati twagala tubeere nga tukuwa ku Godfather nno baali bamugamba ensonga zino aziveemu kubanga naye ayina ebikolobero bye mbu naye katukwe Godfather ate abeere nga atubuulira bye yajje mu kkomera wali Haji Ali. Mbu Haji Ali we yamulabye n'akaaba amaziga, bambi n'akaaba amaziga n'alyoka agamba nti naye yeebaza buli muntu amulwaniridde. Bw'atyo mbu we yavuddeyo n'alyoka agamba katubeere nga tukuwa Godfather. Haji Ali yatuuse maaso gange n'antunuulira n'aŋŋamba mwebale kujja kundaba. Ne mmugamba kale ssebo. N'aŋŋamba bambi mwebale. N'aŋŋamba nze nazo mmulaba naye yatandise okwogera. N'aŋŋamba mwebale. N'aŋŋamba kino nakigamba ne mukyala wange. Nakimugamba ekawungeezi yampeereza vidiyo. Ne mugamba bino sibimanyi. Naye nga bwe nayita mu byasooka ne mbuuza ebyasooka biriwa. N'aŋŋamba yampaabirako mbu njagala kumutta, simanya yamutemula, njagala kutwala ttaka lye kubanga nazimbako ennyumba. Okukakkana nga nzigyemu obukadde 10 anzigyeko omusango era banteera mu kkooti gye yanzigirako omusango ku olwo. Ne mugamba yemba nabiyitamu ne bino nja biyitamu. Sibimanyi, abantu bajja kunnwanirira. Abantu bajja kunnwanirira. Allah ali kusaidia nga ajja kunnwanirira. Ne bigambo ebyo nabyogera siina yadde mpagira yadde gwe mmanyi. Naye bwe ndabanga musituka mujja. Temundabangako sibalabangako. Bansereko babeera wano, bafulufiga babeera wano, siina yadde omuntu gwe nali mpadde olw'ataano, emirimu gyange gikyankalanye sikyayina ssente. N'agamba naye olaba mujja munnwanirire. Kye nayogera kituukiridde. Nakyogera sikimanyi. N'atulika n'akaaba. N'agamba oyinza olowooza sikutegedde naye nkutegedde. Ye ggwe Godfather. Sikulabangako naye we nkutunuulira nkutegeera kuba ndaba nnyo vidiyo zo nnyo. Ne bwe mbeera e Sudan ne bwe mbeera e Uganda. Era bwe bankwatira mu bintu ebyo ntandika okukkiriza ennyo bye wayogera wadde nali nga mbikkiriza. Eby'omukazi eyazaalako, eby'abaana abazze n'omukazi biki. N'aŋŋamba naye wadde oli mutuufu mu bye wayogeranga naye nze seesalira musango Godfather. Segwesalira. Nze nakola ekyange taata yenna kyalina okukola saayawula mu baana. Zuula omukazi gwe yansanga naye nga w'abaana 3. Kwaba abaana tebava wano era amazima kwabaddeko omu gwe nalesseeyo kuba ye namulabiyeeko n'amaaso gange nga baagala kujja kulaba Haji. N'aŋŋamba basiiba wano. N'aŋŋamba abaana bazuula nabafuna bato. Oyo omwana gwe bakozesa okumpaayiriza namusanga wa myaka 4, 3.4. Wenzikiririza emyaka gya Nishi emituufu. N'aŋŋamba bwe musanga n'egyo emyaka musanga n'ekito. Kyo kyali kya myezi, kyo kyali n'okwavula tekinnayavula. Ekyo kya Haji Mutebi. Bonna nabakuliza wamu ng'abaana. Naye bwe bayina ensasula gye bansasuddemu Katonda yasalawo. Mutonzi wange ajja lwana nange. Olaba nammwe abaleesi. Ebyo nabyogera mu maziga nga akaaba. Ne bakuba foreign. Mwenna mulina okufukamira. Ne bafukamira awo. N'aŋŋamba munnange ge mateeka nasooke nfukamire. N'afukamira. Yabadde avaawo nga Haji tovaawo. N'abeerawo abalaba abajjeewo. Nange ne nsigalawo awo. Twayogeredde eddakiika 2. Haji n'aŋŋamba nga foreign ewedde. Ekinkaabya si mbeera mbi. N'aŋŋamba tebampisa bubi.
kakati nno mu mawulire ate amalala munnange Diana Nabatanzi bavuddeyo ne bamutabukira. Diana Nabatanzi bamutabukidde ki? Munnange bamugambye nti naye naawe weekuuta nnyo ekiziga ate munnange we kyakunyiriza ate wayitawo nnyo. Diana Nabatanzi waliwo akatambi akateereddwa ku mutimbagano nga ka BBS nga ka BBS munange programu eyo gye bakola ey'ekiro munange nga kamera ndoza zamubodde ku mulundi guno kakati abantu ne batandika ekizigo kikukaddiyiza kyuse ekizigo Nabatanzi obadde ki kakati munange ekyabadde mu comment section ka video keeko koli mu kulaba ka video keeko akalese obuzibu oba akaleetedde Nabatanzi obuzibu nga bamugamba nti munanga ate ekizigo kyo wakisusiza oba wakisussa wakiguddemu bugwi oba nedda kakati aka video kalabye kati katukuzeeko ku comment section mukwano comments ezo ezibadde ziri mu kuba nti naate abalangira Nabatanzi okwekuba ekizigo ekingi oba oliawo ekimuleetedde okuba nti naate akaddiwa yisayisaamu amaaso awo mu comment section wano ku Newspark channel munange ffe tugakuwanga bwe tugafuna naye teweerabira ku subscribinga kuleka obubaka bwawo mu comment section ate ne video eno obeere nga ate ogiwa like byebyo mukwano screenshot wezityo bweziri bwetetambudde abadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel subscribinga likinga ate leka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba.